Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'owangalira mu ggwanga Uganda, ate naawe ali emitala amayanja. Amazima tukwagala nnyo, tukwagalira ddala. Weebale kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza olw'ekitiibwa kyo, olw'omukwano gwo n'okwagala kwo, olw'obukuumi bw'otuwadde. Era akaseera kano twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Mwoyo Mutukuvu aluŋŋamye entambula yaffe n'endaba yaffe okuyita mu mulenzi wo Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kaakati ekitundu ekyasooka n'agamba nakubula tojja mukozi mu kampani oba osobola kyewale. Ekitundu ekyokubiri nenkulaga ebintu 3 by'oteekeddwa okukola oba oleeta omukozi mu nnyumba yo. Ekitundu kino ekibadde kyakubiri. Ekyokusatu bintu 4 by'oteekeddwa okukola singa omukozi asalawo okuba nga afuluma amaka go agenda akooye oba omukooye. Sookera ddala olina okuba nga tugeze akugambye leero njagala genda. Mami nkooye njagala genda, dadi nkooye njagala kuba nawe nonga omukooye. Sooka okwate abaana bonna batwalo bakole blood test. Naawe kennyini weekole blood test. Nza kubuulira. Kola blood tests. Ayinza okuba nga amaze missoni ye mwenna amaze obbatta. Amaze obbawa ekirwadde agenda nga mission ewedde. Nza kubuulira. Ate tolowooza mbu gwe omwefunya tasawo mukyusa. Bamukyusiza dda. Kola blood test y'abaana, naddala abaana. Ng'omukozi oyo tannagenda mugambe okay, oŋŋambye okugenda fine, tewali buzibu, naye mbadde nsaba nti ye mpaamu ennaku 3 noonye ne kasente kusasula, ajja kukkiriza gwe okole ky'okola otwale okole ki blood test. Jjukira wakola nga yakajja. Bwe tolowooza mbu wajja nga ali negative tasobola batta. Yabasse dda. Babe bano beegenti abamu bajja muleetera ebyokukola, bajja muleetera omusaayi oba ekintu kyonna ekigenda oba infecting. Kakati abaana nammwe bennyini family musooke mugende mukole blood test. Ekyo kimu. Ekyokubiri ky'oteekeddwa okuba ng'okola kwe kubanga waba agenda ebintu bye byonna bikebere. Abo abamu zi monitoring spirits ojja kwekanga nga asibye ennikazo, sitookisi, bugoye bw'abaana, mpale za taata w'abaana ez'omunda, ojja ngatto za taata w'abaana, ojja kugamba naye ebintu byonna abadde abitwala wa? Baabimutuma point of contacts atwala eri mu bakama be. Atwalira bakama be. So olina okuba nga oli mwegendereza nnyo era nnyo ddala. Kebera. Lwakuba abamu bano bayaaye nti ebbanga lyakoma okubeerawo abitwala nga mpola mpola. Ali bwe tuuka omugoba wano mbu simanyi okebera nga temuli. Naye nga wano ngenda ku dduuka wa nga wabitwalira. Kiba ne tulina okubeera abasabi muganda wange. Tulina obeera abasabi. Saala yokka yegenda otuyamba nti asobola obbitwala naye ne bitakola kigendererwa ki. Kubanga bijja kuba bibikkiddwako omusaayi gw'omwana gw'endiga. Naye tuli bagayaavu ekituuka ku nsonga yaki? Ku nsonga y'okusaba. So kebeera ebintu bye bulungi. Mala bikebera. Ate tobikebera ng'agenda nkya. Mu ddiiro wano asiibula nti taata asooke tukebere ebintu byawe. Ddalaba nga agwamu n'ekidumusi. Ojja kugwamu n'ekidumusi. So kebera ebintu bye ng'agenda. Kati yogera, even talk with your children. Funako obudde oyogereko n'abaana baabo nga tannagenda oba ng'agenze, so that ogenda ku discovering ebintu bingi by'obadde tomanyi abaana abo nga bakubuulira.
yogeraako n'abaana before she leaves as a mother, batwaleko out bawe kye basinga okwagala, bagenda kuwa olugambo super pro max otegeere nti lwaki agenda waati. Yogera. Ekizibu kiri wano, we are lazy, neglection of our responsibilities. Yogera n'abaki, yogera n'abaana bano. Buno obudde kijja kuyamba kutegeera omuntu agenda waliwo ebyo byotajja tegeera nga babaana oluusi abikoze ku baana, oluusi abaana bamulaba nga bo basobola okubuulira n'omanya ekyokukola. N'ekisembayo kwe kubanga okola spiritual cleansing of the family. Agenze byotegedde obitegedde, byotategedde, kkiriza Omwoyo Omutukuvu ajja bikutegeeza. Kati ki ekiddako? Spiritual cleansing. Kudda mu kwenenya, kudda mu kusabira famire, kutukuza maka. Balina bye balekawo. Balina bye balekawo. Buli kisimbe ekitaffe ow'omugulu kyataasima Matayo 15:13 nga kisimbulwa. Okitegedde? Abaana basabire spiritual cleansing, byonna bye yabaliisa, byonna bye yaboogerako. Omanyi abakozi abo bakwata abaana ne babalagira okuyita wansi w'ebigere byabwe, ne bababuuka, ne babakwata ne basitama ekigere ekimu nakiteeka Kenya, ekimu nakiteeka wa Tanzania, n'amugamba tunule Japan, ombuulire omwana n'atula mu Nagasaki. Kumbe butya na kito ekyo kinyumirwa. Babakola ebintu bingi. Kakati ebyo byonna baboogerako agagambo. Abakozi boogera ku baana agagambo agabi. Ebyo byonna kati weetaaga spiritual cleansing. Kati olina ogikola. You must do it. Ate si ekyo. By the way, it is advisable buli abaana be bava ku ssomero during holidays to do a spiritual cleansing. Bana mufuneyo banaku 3 zammwe musiibe, musabe nga family. Eyo ku ssomero bingi ebibaayo. N'abo abasomesa b'agenti boogerera abaana baffe bubi nnyo. Babakolima, bingi bye babakola. Kati babanga bintu weetaagayo spiritual cleansing. Because agenze alese atabangudde atmosphere, baana abalaguddeko ebintu, abaana abakoze ababuuse, abalisize emmere gyasitamyemu, gyakoze mu ssusu. Ano physically, naye ate ye aba amanyi kyalikola mu nsi ey'omwoyo. Kati oba olina okukwata famire yo ne muyingira ensi ey'omwoyo, ne mubaako bye mukutula, ne mubaako bye mweyambula, ne mubaako bye musindiikiriza, ate ekisa kya Katonda, amafuta ga Katonda, omusaayi gwa Yesu ne gubaza bujja. Ezo vidiyo 3 ze nkoze ziba nga tofunyeemu kyakuyiga, gwe nkuvuddeko genda ku Wangatto. Oba genda kuba kiba nkiraba ndaba naye nga ate tolaba. Nze nkubuulidde n'amagezi ategeere Omwoyo kyakola ki kyagamba ekkanisa. Gamba Ayi Yesu, nkwebaza ku lwa famire yange, ku lw'abaana bange, kubanga otuwangazza otukuumye nga tukyali balamu. Tukkiriza nti teri kyakulwanyisa omulabe kyaweesezza eri amaka gaffe ekinalaba omukisa. Tunyiika amaka gaffe mu ndagaano y'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Mwoyo Mutukuvu jangu otuluŋŋamye. Omusaayi leka gukulukuse, gunaazeewo, gusangulewo buli bubonero, buli bigambo ebyayogera ebitali bya bwa Katonda eri famire yange mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu atusabidde. Amiina. Gwatanalokoka gamba Ayi Yesu, nkuwa obulamu bwange olwaleero, beera omulokozi era mukama waabwo. Saasire butali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi guntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu atusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale ndowooza kaneetwolemuko katono wenzira bingi bye tujja okuba nga ate tukwatako. Amakya amalungi.
weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.